Leero mumanya serebu nkuletedde Ava Peace ngono muyimbi okuva wano mu ggwanga erya Uganda nkwaniriza ku Falke Official omukutu okwa ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku baserebu ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ate era ne wabweru wa Uganda ate nga gwe anyumirwa firimu ez'ebina Uganda nga zizanyiddwa mu lulimi Luganda nga za butundutundu beera ng'osubscribinga ku Falke Official tubeere nga tukutuusaako ate firimu ezo ate nga saa zino firimu yaffe eriko etambula bagiyita omukwano omukake oba ky'oyinza ogamba nti First Love. Kakati nkugambye nkuletedde Ava Peace era nga gwe tugenda okuba nga tumanya biki byayiseemu mu lugendo lwe olw'okufuuka star, olugendo lwe olwa music lubadde lutya, biki ebitonotono ebimukwatako na biki byasobodde okuba nga nte afuna mu music industry ey'eggwanga erya Uganda. Era nga njagala okutegeeza nti Ava Peace ono gwe nkuletedde nga ly'erinnya ery'oku stage, amannya ge amazaale ye Namugonza Maureen Peace era nga nzalwa ya wano Uganda, nga mwana muwala ono yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi gwali gwa January omwaka gwali gwa 2000 era nga omwaka ogwo bw'atyo yasobola okubeera nga azaalwa wali mu ddwaliro ery'Emmengo nasobola okubeera nga wenkoledde vidiyo eno mu 2025 mwana muwala ono alina emyaka giri 25 egy'obukulu. Ava Peace ono yazaalibwa abazadde okuli omwami ayitibwa Kato Gonzaga wamu n'omukyala ayitibwa Christine Nakamate era nga bano bamuzaalira wali mu bitundu by'Ekyengera mu disitulikiti eyo ey'e Kampala. Njagala okutegeeza nti Ava Peace akubye omuziki wano mu ggwanga erya Uganda era nga category ejjakubiramu omuziki oba ekika kya music gwakuba mulimu Afrobeat, R&B, Dancehall wamu ne Soul music era nga bimuletedde okubeera nga nte bimuwa obuganzi mu bana Uganda oba mu abantu abanyumirwa Ugandan music naddala omwaka guno gwenkoleddemu vidiyo eno eya 2025. Bwe tugenda maaso ne mwana muwala ono ayitibwa Ava Peace njagala okutegeeza nti Ava Peace mwana nzalwa ya wano Uganda nga bwe nakikugambye dda era nga enzikiriza gy'akkiririzaamu oba eddiini ye mwana muwala ono mukatuliki wabula nga njagala okutegeeza nti yazaalibwa mu famire y'abaana 6 era nga y'omu kwabo abawala abana wamu n'abalenzi ababiri abava mu famire ya Mr. Kato Gonzaga wamu n'omukyala ayitibwa Christine Nakamate. Njagala okutegeeza nti Ava Peace yatandika okwagala ebintu eby'okuyimba nga akyali mwana muto ddala newankubadde nga nte yatandikira mu kuzina era nga bw'atyo gye yava nasobola okubeera nga nte akuza talenti ye mpola mpola wabula nga njagala okutegeeza nti bwe tugenda mu maaso n'okulaba ago amasomero ge yasomerako mwana muwala ono Ava Peace aze nga asomerako mu masomero ag'enjawulo nga kwago kwe kuli erya St. Lawrence Academy era wano lwatu yasobola okubeera nga nte akolerawo secondary ye nasobola okubeera nga nte yeeyongerayo ku Makerere University era nga wano yasobola okuba nga amalayo emyaka gyali emyaka 23 wano bwatu nasobola n'okubeera nga yasobola okuba nga ebbanga lyamalawo yavaawo nga afunye bachelor's degree in sciences newankubadde nga mwana muwala ono Ava Peace yalina ekiroto eky'okubeera pilot oba alina ekiroto eky'okubeera pilot bwatu yasobola okubeera nga nte yesanga agukidde muziki nga talent esinze ebintu ebyokusoma era nga njagala okutegeeza nti bwe tugenda mu maaso ne Ava Peace nga bwe ngambye nti omuziki yagutandika okugwagala nga akyali mwana muto newankubadde nga nte okuzina kwe kwasooka okukulembera. Mwana muwala ono bangi abazze bamwegombesa okuyimba era nga ye akugamba nti yakula yeegomba omwana muwala ayitibwa Rihanna era nga abasinga okugoberera international music mwana muwala ono bamukyala mukulu Rihanna mumutegeera bulungi. Bwe tugenda maaso n'okutunuulira ku love relationship tulabe oba mwana muwala ono Ava Peace alina ani amuweweeta ebintu bye ebisinga tebimanyiddwa bulungi ani amuweweeta kwegamba kyenyinza ogamba biri mu nkukutu newankubadde nga bangi bavayo ne babeera nga bagamba nti ye ne mwana mulenzi ayitibwa Violeta waliwo ekyali kitambula wakati waabwe era nga bagamba nti bano ababiri baali baagalana. Bw'atyo mwana muwala Ava Peace yavayo n'abeera nga ategeeza nti ye ne Violeta tewali kibagatta okuggyako maneja we okubeera nti yabasinkanya nga bagenda okola akayimba akamukwano Arcade wabula ng'oggyeko akayimba akamukwano Arcade ye Ava Peace talina kirala kibagatta ne mwana mulenzi ono ayitibwa Violeta ate ye bw'ati wabanga bw'akyogedde ffe lwaki tuba twongeramu okujubisa nti ye boyfriend we oba ye bbaawe nga nte ye yavaayo n'abeera nga nte abyegaana. So kyenyinza okuba nga nyongerako nti mwana muwala ono boyfriend we oba bbaawe tamanyiddwa. Bwe twongera mu maaso ne Ava Peace njagala okutegeeza nti omwaka ogwa 2019 bw'atyo Ava Peace yasobola okubeera nga nte atandika okuyimba oluvannyuma lw'okubeera nti emisomo yali yagikuba dda oluku mutwe yavaayo nasobola okubeera nga nte atandika professional music era bw'atyo nasobola okubeera nga yatandika okuba nga ayimba Mukama Katonda n'abeera nga yamusisinkanya n'abantu abamu ku baalina amannya wano mu industry eya Uganda oba mu music industry ey'eggwanga Uganda era yasobola okuba nga nte avaayo n'abeera nga yakola collaboration n'omuyimbi ayitibwa Spice Diana wamu ne Daddy Andre mu kayimba akamanyiddwa nga Nsitula. Bwe kati akayimba ka Nsitula kasobola okubeera nga kalina we kamutuusaako era ne
kasobola okubeera nga kamufunira audience mu bawagizi ba Ugandan music era ne kasobola n'okubeera nga bambi kamuconnectinga ku bantu ab'enjawulo abasobola okubeera nga nte babadde etaffaali ku nkulaakulana ya music we olunaku olwaleero. Bwe tuyongerayo mu maaso ne Avapeace njagala okutegeeza oluvannyuma lw'okuta akayimba akansitula bw'atyo yasobola okuba nga afuna connection eyamuconnectinga ku Black Market Records era nga bano basobola okuba nga bavaayo ne bamusayininga oluvannyuma lw'okubeera nti baali bakizudde nti mwana muwala ono yalina talent era nga baali beewaddeyo okuba nga nte batumbula ekitone kye n'okuba nga bamumanaginga mu nsonga zonna ezirimu okuyimba. Bw'atyo nasobola okuba nga contract eno yagisayininga bulungi nnyo era neebeera nga yamuleetera okubeera nga nte music we ajja akula mpola mpola. Bwe tuyongerayo mu maaso n'okugenda mu maaso nga tumanya mwana muwala ono Avapeace njagala okutegeeza nti newankubadde nga bingi byazze nga atukako mu nsonga zino ez'okuyimba oba mu music career ye, njagala okutegeeza nti omwaka ogwa 2023 gwe mwaka gwatagenda kwerabira mu bulamu bwe oluvannyuma lw'okuba nti yavaayo n'abeera nga yata akayimba ke akayitibwa Shabada era nga kano kasobola okubeera nga nte kakolera ddala bulungi. Yali nga akolaboratinze ne mwana mulenzi ayitibwa Mudra Divairo. Kano akayimba kajja ne kabeera nga kawamba bannayuganda wamu n'okubeera nga nte tekava ku mpewo za radios wamu n'okubeera nga tekava ku lists eba top 10 lists ezaali ziplayinga ku ma TV n'amaradio. Bwe tugenda maaso ne Avapeace yasobola okubeera nga nte yeeyongerayo nga tatudde oluvannyuma lw'okuba nga ata Shabada era omwaka ogwo gwe gumu gwennyini yasobola okuba nga nte ate akayimba akamanyiddwa nga Dada era nako kabeera nga kakolera ddala bulungi nnyo ne kasobola okubeera nga nte kagatta impact oba ettaffaali ku muziki gwe okubeera nga nte gukulaakulana. Wenkoledde vidiyo eno mu 2025 njagala okutegeeza gwe abadde tamanyi Avapeace wa wakubira muziki gwe oba ekibiina kyasibukamu, njagala okutegeeza nti saa zino Avapeace ali wali mu TNS era nga omukulu ayitibwa Jeff Chiwa ye manager we era nga kino kimuyambyeko okubeera nga kimuconnectinga ku bantu abanene ab'enjawulo abasobodde okubeera nga nte bamuyamba okuba nga talent ye eyongera okula buli ssaawa olwa music omulungi gwe bazze nga bafulumya okugeza nga collaboration okuli eya Vairota mu kayimba ka Mukwano Arcade, Dax Vibes mu kayimba ka Tabu, Rachel Ray mu kayimba Teri Agaana wamu ne collabo endala ezimuyambyeko okubeera nga nte afuuka kyali era nga njagala okutegeeza nti ssaawa zino omwana muwala ono Avapeace y'omu ku bayimbi abasinga etutumu era nga njagala okutegeeza nti tosobola kuzibya lunaku nga oli ku TV oba ku radio n'osubwa olunaku olw'okuba nga owulira kayimba ke era nga njagala okutegeeza nti Avapeace y'omu ku bayimbi wano mu ggwanga Uganda abalina ennyimba ezisinga okuba nga nte zinyumira abantu okuli oluyimba oluyitibwa Batuleke, Kawala ka Mooti, Tabu, Kuchakala na Kubwa, Mukwano Arcade, Teri Agaana, Eden, Wisik, Nsitula, Dada, Tuli Singo, Oluseke, Romantic, Kwata Wano, Wantegula, Kibooko, Stamina, Weewaawo, Omwenge, London wamu n'ennyimba endala ez'enjawulo. Njagala okutegeeza nti bwe tuba tuzzeeko ku side ya award Avapeace y'omu ku abo abayimbi abalina awards kati eziwererako ddala era nga awards zenyinza okuba nga nkujjukiza ze zino ez'akasembayo eza Galaxy zina awards watu yasobola okubeera nga nte avaayo n'abeera nga kumpi yakukumba awards ezisingira ddala era nga kwezo awards ze yawangula mwalimu eya best collaboration ne mubeeramu best female artist of the year wamu ne awards ez'enjawulo zazze nga awangulamu awards endala nga bwe zitegekebwa. Bwe tuyongera mu maaso n'okulaba ebyobugagga bya Avapeace nga biyimiridde mwaka guno gwa 2025 njagala kutegeeza nti wenkoledde vidiyo eno mu 2025 ng'ebyobugagga bya Avapeace byeyongedde okubeera nga nte bikulaakulana era nga saa zino bw'oba obaze ebyobugagga bye bikubisibwamu emitwalo 33 mu nsimbi eza $, era nga zino azze azifuna ng'ayita mu kutunda ennyimba ku mikutu egy'enjawulo ko n'okubeera nga nte afuna deals ne kampani ez'enjawulo okugeza nga kampani eya Mogo Uganda ng'eno ekola mu nsonga z'amamotoka. Sigenda kubanga nsukawo ne Avapeace okujjako kubanga neebaza gwe yasubscribinga edda nti kyewakola kye kisingira ddala okubeera ekyamaanyi ate gwe atuguddeko olunaku olwaleero beera ng'osubscribinga teekako akadde obeere nga nte omanya ebifa ku baserebu bo ab'enjawulo mu ggwanga Uganda ko ne firimu ez'ebina Uganda nga zizannyiddwa mu Luganda. Fonna Mukama Katonda akunkuumire tusinkane mu vidiyo eddako. Bye bye.